siri mukozi wa government. Wali mukozi wa government? Siri. Lwaki osuubira okuyita? Ngagamba oyagala nze bwe bayita. Nze kukolera government nzanya betting. Kuba akapapula kange. Kati nze oyagala bayite. Olye ku ssente. Nze atategeera. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mustafa ne tulaga 226 otandika ogw'omukaaga tuli mu bbugumu lya bululu atajja ali mu kwekwatako tulabye Oweekitiibwa Mpuuga Mathias Mpuuga akoze coalition ne Alien Skin. That was a flop butonyumiza asasiro. Mpuuga kyagala agala tappinga mu baana bano abageto bano ba fresh blood abakkiriza mwali yeni talaba amanyi ali ngayina ngava mu kooti gegaliwo gakyaliwo abantu bamenye emiti ne baboda ne bazuwunga bwe bati ebo bannayuganda they are order of the day anonge batagoberera goberako n'erinnya obeeko owolaga tuwa bonna abaali abalina kaadi kitegeeza buli omu kyereeta obalako ne kaadi kagwege kyekiraga amaanyi naba ebitiibwa engeri gye bamwanyirizamu naba ebitiibwa ebingi ennyo tewalaba bitiibwa gamba walaba abantu kale naba abantu abangi abaagala omuntu waba ebitiibwa bwaliko bameka walaba abantu tewalaba bitiibwa tebabiraba era tugamba nga omuntu tuyafaana ekitiibwa obuvunaanyizibwa tebakufaana babeera bubeere kyalomu baba buvunaanyizibwa ne tufaana buvunaanyizibwa bagamba naye afaana obuvunaanyizibwa ate amutaweerera abaana nga afaana obuvunaanyizibwa oba musiru nnyo obuvunaanyizibwa tebabufaana bufaananyi obuvunaanyizibwa babeera bubeere Wita gama Shalomu nti ofaana obuvunaanyizibwa alina ganti Shalomu wa buvunaanyizibwa waba gama nti obufaana osobola okuba nga obufaana bufaanyi naye nga tobuli nga toli bwa buvunaanyizibwa just nga obufaanana kiri kyakamanyiiro era tebakigambanga kale gwe mu kulonda osuubira ki Mustafa? Nsuubira bululu oluwa people power oluwa Nuupu nze ndi w'abantu era nsinga kuba otubya kwaliko Uganda gye naalitiikinze nga Uganda yeesimbyewo kwanzi gye njagala nze nga kwesimbawo kuba pulezidenti onompa akalulu kasita onnyonnyola Mustafa ngenda kunnyonnyola kyandagala tebaagala byakunnyonnyola baagala bandi wagonyo aweevu eba eriko anti si beebo sinze munnayuganda nali mu staff ndi omu era neerijjako kimanyi sisinikirwako manyi okusikanga kanga Mustafa sikanga kuba seeguya mu bulamu bwange bwonna biri bitono nnyo ebinvaako ati Mustafa otunda ttaka oli ajja kujja efula agala ettaka kumba ze bamunyiiza nga namunyiiza ki nga nsula wuwe ng'akuba omuntu we sitaawe kuyize sita aliko waggulu samonyuza anti ayinza okuba musical star nga muyimbi okubeera sita gwe gwolowooza nti sita ate mu America si sita gwe gwolowooza nti sita e Kampala ate Mbale si sita kati oyogera nga obwa sita abo nga weegendereza obwa sita buleke ekkomo yes gwotimba Masaka ne bajjuza ate omutwala esooti n'atakola naye nga Masaka wajjudde yes kati obwa sita abo boyogerangako obukola nga ki iwe sita weya abamu mu Uganda kakizibu okuba nga oli munnayuganda nga tomanyi nti okyajjoze ka miliyoni
kati nze sita kati n'abalala ngamba era bali kuweeyo level kuba newosanga bbala ya gundi district ki oli omu amanyi kamiliyoni era batekamu olimba lwa kamiliyoni omu amanya nti omu ataddemu obuyimba kati nabo bongamba era bwetuuka mu ezo district n'abatamanyi Luganda oteekamu bayimba ekyo kiba kizibu mukko kati obanga obubano balo bwa sitaawo tetereeza ebigambo byo ojja kulya lumu ebigambo byo you star where be specific bw'ogolowooza nti w'amaanyi wano ate bw'ogenda e Masaka City si w'amaanyi ojje weetegerezegana amazzi ge tunywa buli district erina agaayo nakyegendeeza ekintu ekyo ng'amazzi ge tunywa nga tetugaba nkonene e Kampala naye ngeri ge gajjudde mu maduuka e Masaka amazzi g'e Masaka ga njawulo amazzi ge era ogenda e Masaka balina wala gye waabwe gwe banywa nga tomulaba nko sironko ninga ate bali e Masaka buli ajja gwakola ki gwasaba niye wesironko omubuuza gaabyo biki kati wesita weya omanya nga nti obwasitawo buliko ekkomo gosiro obeera hamu yes you behave hamu tolina kyofiirwa ng'oli hamu era ogenda sigala shalo omuwaffe gwetumanyi ate abeera obeera abantu bakujuwaga bannayuganda tebagala nnyo kasita obalaga mbu yo print to their thing banyenge gye bakutwala mu bannayuganda lwaki gweokolerera bannayuganda be bakuwerera bannayuganda baleke naawe okola ebibyo tosobola kukolerera bannayuganda ne basiima kibanze ebyoyuma ebyekisiro ebyokulwanirira sibisobola abantu tebasiima tosobola fiirirya muntu yinza omustaafa ne bwokyalira ensiko omuntu mwagala nnyo kamufiiririre tekisoboka twena Mustafa muntu gweyogoma yoga kale Mustafa ani gweyogoma mulambo yoga kale tugambe ba mu basambi ya kapira wagira timu ki Mustafa Manchester olwa Manchester aha kirungi tukanyoga ne nakati fomu ya gwa kati ogere kati kwa Amadi yoga Amadi osenga abayita agomutima nsoro ogumuwa Mustafa leka nawo kalube luviiri nno okulufiirwa mpozi nga sitegedde tosobola kumuwa omuntu omwana akutte ttiimu bw'ati atubeereddewo akutte ttiimu agite ate agikwata tafuna kati omuntu obanga okola ekintu nga gwofunamu ssente ate nzisobola kukulwanirira nange ntekemu doketi ye ey'ekisiru tulwanirire ssente zesimanyi nze n'abantu Mustafa benjaganga naye baŋŋamba muwa omutima gwo nga omutima guvunya obuzibu nguwaayo olabye ogenda tusiibulira bwereere abantu baleke ekyo nkola kikyamu nnyo mpozi nga nabo basobola kizibu olaba ne betugatta obuliri omutima ate kati abo bo begendeza naye kati ate abo bo olusi mbaddiramu abakazi bo Katonda yabakola obasaasiramuko omusanga yeyerusizza omukazi yeyerusa n'omukazi ali mu mwezi n'omulala asibye enviiri ne ziyita kabina obawamuko ku budde tobagamba kulowooleza ku sipiidi Mustafa kikyotegeeza abakazi abayerusa abakazi abali mu mwezi n'omukazi asiba enviiri ne ziyita kabina abo tebalowooza ku sipiidi abakwata mpola webati sayansi wagamba obwongo bwabwe tolina ate nga ffe twenkajinga abantu beeruse batangaale mu kwatangaza ku mikisa andi yatangaza ku mikisa nga ate amagezi ogakola ki kati ku bibiri obalamu kyoyagala amagezi oba emikisa akansigaza amagezi kati abo bakugenda mpola toli mufumbo Mustafa ndi mufumbo obadde olinayo omukazi wayinza obba abaana baba mukomeni ngaga naye Mustafa oyo mufumbo nze Mustafa amwepikira sisoboka nga baagala kukulya sisoboka oyinza obba buno just bino bya mu kamera nga obeera atyo nga tuli off camera ate ba muntu mulala ne waka bwotyo bwobeera ndwawo okwagala ndwawo okwagala nnyo and when I break up I don't make up that's me lwaki
Omuyonzo baba akola mwaka swe katono n'ayendako ebbali omulundi ogwo. Tomusonyiwa. Eyo teba nsobi. Eyokwenda. Agamba it was by mistake. Mpozi nga bamukutte. Nga tebamukutte nga yeetutte. Nga bakoze aponyaga. Like I don't know what happened, but I just found myself sleeping with him. Byatugamba fake munange entinde abaana b'entinde bazibu. And they explain to fools. Batuufu. Omanyi muntu awagenda okunyonyola asooka pima amagezi go. N'abala ono byemugamba n'abitegeera oba tabitegeera. Kalenzi okubanga kapima amagezi go nga kyekyo. Aganye buno kusiru. Nenagugamba it was I'm sorry. I don't believe in stories. I don't. They happen a lot. I don't. You don't believe in apologies? Never. The thing I will more apologies just simply because our singer they apologize after you finding out. So I was asking myself, if I had not found out, would you apologize? Sina ndowooza senga kyandibadde nga bwesenga abantu oba omuntu okugenda okwetondera amaze okuhaatinga amala kwanyanyalo kakwetondera yes ate gwe omugamba nti nkusonyiye ye omutima guba relieved naye ate gwahaatinze. That's why bisibitegeera. So oli wakola ekintu nga mwawula. Yes, you move with me consciously. Buli step you're taking kozesa eguya. I went to school. Kati toyina ky'oyinza kuŋŋamba. Time wetuuka nga Mustafa weeguya ku bantu. Wakati era mutaka ffe kati emyaka kajetu wano wetuli. Tekyetaaga mikwano mipya. Bano boolina bozza okuŋŋaanya gye mikwano gyo. Anti balwana ennyo beekuumire wendi. Bazesa eguya bwe kyoba omanya. Toyina ky'ogenda kunkolera nga sisobola kyekolera. Either kiwaamu obudde naye nga nsobola kikola ki? Omukwano gwange osobola okunzaala kuba kisisobola. Sobola kuzaala. Kati awo olina okumuvinga naye consciously. Abantu bangala batya naye Mustafa. I love people who matter. That's me. Only those who matter. Yes. Sagala nnyo muyeye gw'abantu. I need those ones who matter. Kati obasengejje manya mpa this one will matter, this one will not matter. How do you see with them? Omulaba ebirowoozo just njogera naawe essaawa emu. Not even n'essaawa n'eddakiika 3. Sina gye mutwala. Yes, because abantu abasinga I can reason beyond their vision. Abasinga facing. Abasinga bonna facing. Obanga kubanga bolina oba kubanga nga tonna you haven't let's say expanded ewalala or explore wali abala bakusinga. Ngano bosinga kubanga buwangaala. Never. Ensingi tambudde. But abantu abasinga nze nkozi ndi conscious nnyo. I'm not after money. Njala nnyo amagezi g'omuntu. Nze abantu abamu bankubira amasimu sibalabanga nabo. Ate bajja kufa tebandabye. One on one. Yes. Atakumiitinzeeko. Kati njala nnyo those people who matter. Saa nnyo okusiba omuyeye gw'abantu. Mbwe n'ennamba nnyingi mu ssimu naye nga for what? Because nobody knows tomorrow. Anything can happen. Nzo bagwozalawa namukubira akasimu buloka mga jangu mu state house atenga gwa wagana omuso yiwa. We walanga nyinshi ekintu. Olina okubanga omanye enkya. Batugamba we don't know tomorrow. Those who are stupid. People, yeah? Those who are stupid. But omuntu yenna nkoko yetamanyi ya lwancha. Yes. Katika kubanga nkoko ya mutamivu. Omuntu yenna olina okumanya enkya. That's why we invest. Kati gwonga ntumanyi lwancha lunaaba. Katonda akyusa mbukyusa naye nga gwoba olina ekyo kyotadde ku plan. Katusobola kuŋŋamba nti mbeerewo ku bantu nti mbalinde be nayamba mu 2020 bali nnyamba. Tolinga n'agamba awe kamuyambe nange tomanya ali nnyamba mudde eyo. Saagala kunnyamba. Mustafa. Kyobanga nze n'abaana sibakolerera neekolerera. Ekyo Mustafa kikyamu. Tokolerera abaana bo. Nze neekolerera. Aren't you investing for your kids? Nze neekolerera. Bayibuli egamba omuzadde omulungi alekera abaana be ebyobusika. Anti nga maze kuvaawo. Kati wano omanyi okolerera abaana omaliriza obakolimidde. Buli okolerera abaana nosigala ng'okyaliwo obakolimira ate.
omanyi what happens njibagandi Shalom mutawani wali bali mu town agula omwenge yaguze emmotoka empya ali mu kugula mwenge ina abakazi aba ninga gwe n'isukali mu kebe tomuyinamu okulima omwana yantunze ekibanja asome n'ennyambala engattemu yes awo omaze okukolima kati gwe weekolerere gwe tosobola kuba bulungi abaana bo ne baba bubi is it possible never naye ate omwana we asobola okuba obulungi gwe n'oba bubi naye ng'omwana we atali bulungi yes so tetulina kukolerera baana tulina kwekolerera Yes. ngaffe kuba gwe tosobola kuba bubi omwana we n'aba bubi kwaffe twasomera nga atugamba mwana wange soma gwagenda okutuyamba mu bukadde naye nga tokisuubira nti gwe tosobola kubeera bulungi omwana we n'aba bubi n'abantu beewuunya omwana wa Shalom asiiba enjala naye ate omwana we wabeera obulungi tewali amubuuza taata we Tei Shalom ayinza kusanga ku kyennyanja n'abuuza naye bane taata wa Shalom oba aliridda wanno oba alidde ki take your course kati omuntu yenna olina kwekolerera nti tosobola kubeera bulungi abaana bate ne baba bubi kyo tukumye kanya akajanja kankolerera abaana bange bannanga abaana then you are stupid kubanga tosobola kukolerera abaana bw'okolerera abaana gwe tosobola kubeera bubi ng'ate bo bali bulungi kisoboka ng'ate gwe bakolerera kitegeeza olina kumala kuba buki bulungi nga gwe soka weetereze olyoka okulerera abaana tosobola kugamba nti oli wasuza enjala ate olimukolerera abaana does it make sense kujawo ng'okinyonnyodde omusiba nnyo asembayo guno omwaka ebivulu bingi ebigenda mu maaso twakagutandika February Gulunedi alinayo ekivulu Gulunedi official alina ekivulu Lugogo okitunulamu otya Gulunedi Lugogo naba nga wanene tomaya omukisa kambu Yesu akola ebyamakero ndaba Gulunedi Lugogo ndaba waniseemu nnyo agambye enjagala Lugogo zahayi gundi jahazi pia biki ebyo byonna biganye jaspia nene ku Gulunedi truth be told yes mujja kunyigamba manyi mugambe mwe mulwe kukakkanya Shalom ekimwa nze mujja kunvuma nsinga muzibu ani yatoba nayo Milky Wine. yatoba nayo angana amazima agalaba abaali bantu baffe bagamba akuba owuwe obumba mukungalo obumba mukungalo naye tunyi Mustafa n'amazima wagalaba olunaku olwo bonna abaategeka lamba twesiba nnyo wali Lugogo naye ekyali emunyonyo agira bange yagala twokya bugalo zemanga aba Gulunedi kati omusindika kalenda agende kalenda oba agende papa sport asobola gijuza Gulunedi ayinza naye ate naye ayinza obutagikkiriza nti ayinza ogala tumulowooleza tutandisa omutegeerera tumutaasa future embarrassment anti ye ayinza okugaa nti tofudde ku embarrassment omanyi waliwo abantu abagamba nti tasobola kulosinga buli yatanatuukako kati ayinza okugala kasooke tutuukeyo tukole ki is testing the waters with both legs yes kati nayo chance tugimukuba ntugamba munnaye wawe tobosazeewo ifesi naye tunaamukolera kisoka kya byonna kakikokeko kakasazeewo nti awo Shalom newoona okuba akameeza akenkanawa pete kaffe twasasula dde Lugogo twabuukinga kyaggwa dda naye wona bagamba ajja kuza Shalom oyogera ngaani awo olina omutima omubi mukkakkanya abantu anagge nti tubalinawo abantu baffe ate ebyo Katonda bizeewo gyoti ng'ejjula ng'ate tuswala okufa Katonda si musoga tasiika mandaazi Katonda si musoga teyakola Luganda ku A-level kubanga Mustafa oli wendi era kivu tujja kujja kijja kugwa nkute tunyumyeko channelizing anti kuba kugeya tukigeye tugeye ekivulu ekyabadde ate nze ebyenjagala ebyokugeya ayi ogagala ekyalo wagadi kyali leero tugenda wagadi 37 years abayimbi kati bazudde ekintu kino kandigambe Mustafa bayize 10 years 15 years 20 years yagadi yakyaleeze ne sebata aliwana mu ebiri kati wagadi wa 37 bagenda bako Serena ogenda bayo yagadi yatajja kufiirwa ngeri gyali wa gavumenti talina losi gyagenda kukola sente ajja gifuna nga bwakola bwajaga ye tafiirwa abantu bakyalina kyebafiira mu industry bagikoze buli kyebaagala bagigeyeza bagikudaalidde tebalina kye batagikoze
ye gavumenti ejjamu akasente nga bwe yakoze ekyo bwe yakasabye Eh. naye nga egyo emyaka giri waffe yit bacelebrating Lagadi nze wetwayawukaniramu tutandika kusabiriza ezo sente kwembala singira wasale anti bo gye bakolera kuba tebakyakola bivu anti omuntu yenna Basiiba ggulu. sala omuntu yenna tokumanyiranga kuyita mu lujjudde eyo teba meeting omuntu akuyitanga mu lujjudde have to sit one on one wabanga ovaluwinga gyali nagamba niwakoze embubi wano njagala tukole kyo nekimu naye omulangira Ssuuna bamutwala namusasula bamuwa miliyoni zaali 10 bamuwa miliyoni 10 kati naddeyo bamuswazi bamwongere 10 eddala nze the moment you embarrass me ebyo tukkiriza nsayo mu kumanyiira olwa ssente anti akajja obunaku oyo takisiwa akajja bunaku bapozi nga yagana kugana ku investinga bulungi naye abaluddewo 2004 3 olwo ina kyotugamba kubeera jowananga w'amaanyi Sipaka Sibabi nga alina nnyina kendya Sipaka Sibabi yaddawo alina oluyimba lwe battamijja battamijja kati lwaliko battamijja kitegeeza ki like yafuna emikwano emipya kati yagireka naye bwavu omusumbuwa tubasumbuwa bonna obwavu obusumbuwa ndi Sipaka Sibabi obwavu obasumbuwa teri muntu ava ku mikwano ng'alina ssente buli wembanya ssente emikwano gyange gibaawo kwamba sigenda mmenya ati mpolaayo naye olabula avudde ku mikwano mwe bwavu mulume muli ku ggumba bwetagana kuleeta balambuzi obwavu bukujja ku mikwano kanesonyiwa abantu omanyi obwavu buluma kati omanyi munsi mulimu layini 2 ate nga zonna zirina okubaamu abantu ey'abagagga n'ey'abaavu naye kiswaza nnyo nga gwe oli mu y'abaavu kati mu Uganda mukyo kizibu okwala okuba mu layini y'abaavu Uganda nga bwe musitaafu kati go otunda ttaka mumufuna kiralo musitaafu ate ettaka tugule nalyo wadde nga tuzaala zaali tutunda ettaka tukumala kusooka kusasulayo ssente netuuka tufuna ettaka nti omuntu yenna kyalo bizinesi yonna omuntu abasinga ebiseera abaduga balaba gundi makungula naye tebatunulira kikyoteekamu okutuuka awo w'oli kati bwokera ku makya nona kontenti weno yonna gy'omugje agenda okusanga ku seena ageraga nti ashawe muliisa buti kituufu kati tulina okuyiga okumanya n'omuntu kyateekamu okutuuka okufuna kyakola kizibu nnyo ebiseera ebisinga mu bizinesi okubanga amagoba gasinga kapito ebiseera ebisinga kapito yatera okuba omungi era bwolabanga amagoba gasinze kapito bizinesi wali wana abakola mu tawuni abakazi bakola mu tawuni bamanyi banyukira mu magoba bano baneekolera gya anti era kyateekamu kinene bwolabanga bizinesi nga amagoba gasinga kapito malayo ateekamu ki ekyamaanyi kyateekamu kisinga gwe kyoteeka mu mulimu gwo yateekamu bulamu bambala obupiira anti era sitivune gwasuze naye asobola omutta kati gwe kyateekamu kisinga gwe kyokola ki akuba gwe tokiraba omuntu okwesibira mu kiseera n'omuntu gw'otalabangako tomanyi na linnya tomanyi na kyeyeddira ayinza n'okugyayo omuliro nga togulabangako naye nga ate wazikutte kijja kakijje agambe yeeyambudde kati gulaba otya buti kutuba ku piki na muntu gw'otamanyi naye ng'etambula kati wali waggale balimu aba tomumanyi temwemanyi tewali alabye ku munne oga nti gwe kyateekamu osobola okukissaamu lada occupational hazards kati eri muntu omuntu agenda okunyonyola omulimu gwakola nga during the course gwe bavuddemu dda bwatugaa kuyimirira buyimirizi bwe lusaawa nyangu bwekiseeko meeno ogabugane kanzire ku kamera yange kanzire ku kamera nje okunyumya obunyumya emboozi kanzire ku kamera tunyumya emboozi so that's ensi bwe Katonda yakola ki bwe yagikola mutafa watuge oli musajja mufumbo wena n'abaana iya tenze nyinza obutaba na baana omuntu wawezanga emyaka aga 2 nayingira 2 mwegi nga talina baana muveeko naddala nga musajja olubuto sigwa olufuna sigwa osindika omwana sigwa oyonsa responsibilities ezijjirako andi kati oba mulalu ate oba okolerera ki ekisooka kya byonna munsi okola sente ofunisa olubuto ki ekyamaanyi
funisa sikola sente kyekyamanyi kale ekino kino kikulema ekyo olufunisa olubuto olutaluma ate olufunisa olufunisa omuntu naye obuvunaanyizibwa obugirako mu staffa ffe tugaana okuzaala tutya obuvunaanyizibwa obugenda okugirako oyagala bugiraani nabanga kaneekuume kubanza muze olaba mbulwa kyendya naye ate gwe nnaazaala naye mulete naye alumwenjala nga nze obula otya kyolyanga oli mulamu staffa tokudaala bukudaazaawo si kudaala. That's the fact. Mustafa antu abulijjo ebyokulya mu Uganda. Antu alina byakulya Mustafa ano mu Uganda. Abantu basula enjala. Anti bagisula. Naye omuntu yenna. Kyo muteri muntu agenda kukulwanako. Ate embeera gwe gwenyigiriza okusinga nze gwoginnyonnyola. Kati gwe omuntu gwe wennyini. Gwe buli kyolowooza kikufudde omwavu. Eriya kiina nga ate ali bulungi. Gwe kyolowooza nti kikufuteire mu mbeera gy'olimu. Empewo z'ekika Mustafa empewo zisiba empewo zibanja. Anti gwe buli kyogamba kyekikusibye mu mbeera embi eriya kiina nga ate ali bulungi. Bwogamba nti butasoma eriya tamanyi na linnya lye. Naye nga ali bulungi. Bwogamba nti bazadde bange banfaako eriya ate abalabako. Ng'ate ali bulungi. Ate ali bulungi. Bwogamba nti sina bantu bemanyi mu gavumenti eriya ali mayiro 5 okuva wano. Ate nga ali bulungi. Ali bulungi. Kati olina nsonga gy'owakuba nti oli. So tulekaawo okwekwasa nga ojustifying lwa tuli baavu. Teri. Nizo basi na connection eriya tazina yadde. Kesisi etwala ebintu Mustafa no mu kibuga oteekawo akantu kesisi neekukwata. Paka. Byonna babakutte. Gwe basoso okukwata. Bwe tuba kikutuka nga tekituuka ku bantu. Gwe olina okukola nako nomanya wa olina okuba. Omanyi obwavu buluma. Mustafa kataba nko mwavu engeri gyoyogeramu. Obwavu tebukuluma nko Mustafa. Anti manyi bwe buluma. Ndi gwe olina nsonga gy'ogamba ekufudde mwavu. Gwe kyonna ky'ogamba. Ogamba nti tolina bazadde. Eriya atalaba ku muzadde we. Ate eriya tamanyi na taata we. Ninga ate sente azina. Ngalo mbuza taata we aliwa tamanyi. Ninga ate sente tamanyi kikaaki. Ogamba nti wasoma eriya tamanyi na linnya lye. Nga ne waba signing wa thumbprint. Takoza na kisake ekinku mu bwati. Ninga zaalinako obubeezi. Kati gwe olina nsonga gyo justify nga kuba nti oli mwavu. Kati Mustafa omuvubuka akola ki ofuna ssente? Fenna tutunda ettaka nga ggwe. Katujjewa ssente Mustafa. Omuntu yenna olina okwekkiririzaamu. Nomanyi teri agenda kukuyamba. Gwe kenyini olina okusobola okukola ki? Okweyamba. Bw'ova ku zero era olaba omuntu ng'akuyambye ku zero aba w'amaanyi. Abantu bagala nnyo omuntu atambuddeko. Ng'olina bw'otogaba mumenya nnyo. Kati gwe manya nti ate okwetambuzaako gwe olina okwejja wano ku zero. Bali ajja okuyamba ng'oledde olinawo kiba kikwakyanguwa. Mutugenzo nnonya Mustafa oledde abadde atambula. Kati gwe olina okusooka okwerwanako. Gwe kenyini keera ku makya. Teri agenda kukulwanirira. Teriyo. Olina okwerwanirira. Bw'oba osiibye enjala leero n'ekyo oyagala ogisiibe. Kateekawo embeera enkyana togisiibye enjala. Kangende nnoonye sayiti. Yes. Kuba bagisiiba. Buli omu alwana kuba nti ali bulungi. Tewali anyumira kusiiba njala. Ate eriyo yagisiibye nga kati emmere agiryanga bw'ayagala. N'okuyiwa n'ayiwa. Yes, kati yasala magezi. Kati Mustafa bigaana. Mustafa tukola. Naye Mustafa ebintu bigaana. Bigaana. Tewali gwe tokoma kugezaako. Kyangu obanga tewasoma. Gwe kenyini kati gwe olina kukozesa mutwe gwo ng'omuntu. Ate kati emirimu gyata kajjika amaanyi mangi kati osoosanga nga saasoma naye ng'ate n'amaanyi sigalina. Awo boolemye. Awo boolemye. Kuba kapito emaanyi kapito. Waba taasoma amaanyi. Oba olina womerwa emboona ate nga n'amaanyi tolina. Nawomerwa emboona. Olabye. Ensi egenda okunyiga ggwedde ne mukati. Ekimanyi batanga ali haka awo limanyawo. Ali haka. Banyasomerawo primary awo. Ne kati balijjawo. Weriri nnyo kati lyamu. Ne bakyusa erinnya. Tekyali ali haka. Alisuudi kati oba. Kati bayiyita. Baalikyusa erinnya. Oba ogundi bwafa. Yalina abakyala omukazi oyo. Erinnya nakyali life bridge. Ne kati Mustafa kati gwenzo boy same n'abala bonna sibuli gwakula naye. Bwalinga gwooli. Mante emikisa tegyenkana era. Bingi bitwawula. Family zitwawula. Kusoma kutwawula amagezi amazaale. Bingi nnyo ebyawula abantu. Okuba nti nomba mwakulira mu masoma bingi ebikola ebitwawula. N'amagezi gano just amazaale musobola okwanga muli ku level emu mu kusoma. Naye amazigezi gano amazaale ne gaawukana.
Atakono kweka kwa kana to bise mixane gikola ki. So bingi biso okwawula abantu mu nfuna oba ne mu mbeera. Si kimu. Yo bakyalo bakusoma bingi. Twogera ku kivubo kya King Sam Mustafa. Yabadde statement nene nnyo. Big Eye muyimbi wa Nup. Wali wa Nup nga ye. Bwe yabaita temwagenda. Ate ku King Sam mwagenze. Tugambe Big Eye tayina music kiba mwagana okugenda nga King Sam yalina music kiki. Kakati nze bonna abayimbi boyogerako mbamanyi. From day one. From their genesis. Saha. Nani? A Big Eye. Sanga twetede signal. Big Eye ta indicator. Ate we bindika tanajjanga ina njagala gwe. Big Eye. Kali oyagala ani mukwano njagala gwe. Sikamanya. Kali bonna bakola ki? Obamanyi. Naye tebali lunaku lwe baali bayingi babadde mu katale nga benkanya abaguzi. Sani Big Eye. Tikibangawo. Sawa amaanyi. Wabula honest. Ndowooza mpozi Chameleon yayinza omukuba ekivulu wano mu Uganda. Alwa agaya katikati saa level kwali. Yakutte music industry ya Uganda. Mune wabeera Kamili. Kati aswa kuba saa kivulu. Kamili tebamuleke. Kamili bamuleke. Sawa amaanyi. I admit. Nzo bonna abayimbi abo balaba. Saa yakoze statement kyo. Yes. Rugogawo. No doubt. But Chameleon is another caliber. Another caliber naye twali ku Serena. Twabimanya. Niye gwe kyomanya. Saa muyimbi. As per now. Wa amaanyi. Niye Chameleon mulala. Saa manyi. Kino kitegeeza ki? Is it kati tuyigamu kyo kulamba abantu kuba saha wa Nup amanyikiddwa n'omwetimba kimwetimbye. Abantu okujja mbongi okyo tekikanga mbano government neefunamu okutya nega senga saha afunamu ekirowoozo ky'okwesimbawo tabafuukire saha tabafuukire ekizibu. Nti we are talking about saha or entertainment. Tetwogera ku saha wa politics. Ezo lens bbiri za njawulo. Nti so kirowooza bw'otyo nti abano cause abo bantu buli omu yavudde gye yavudde okujja e Lugogo. Abo bonna si b'e Lugogo basi b'e Kampala. Tabeera na mu Kampala abamu. Yes. Kati wagala kwesimbawo wa. Bengamba engeri gye bw'okikubye e Kampala osobola okugenda e Masaka. Bantu abakumanyi kiba kyanguwa bwangugi. Oba obufuzi si bwebityo. Ebifuzi bituuka ne ku extent nti agenda okuyitawo bamumanyi. Agenda okuwangula. Yes. Nti akalu kasobola okubeerawo abantu 10. Nga gavumenti erinako 4 nga n'opposition erinako 6. Oba nga gavumenti erinako 6. Nga ni other terina weefiirirwa. Ono bw'ayitamu ajja bbayamu. Ono bw'ayitamu waabwe. Mu kalulu nga abantu 10 naye ng'erinamu nga 5 oba 6. So that is politics. Mulala nnyo ku by'okuyimba. Nnyo mulala nnyo. Era bw'oba otandise ebyokuyimba. Bw'oba oyagala kutandika politics. Ebyokuyimba sooka obisse ebbali. Leni ndala nnyo. Strategies ziri ndala nnyo ku zaakyo. Ku z'okuyimba ne politics byawukana. Yes. N'endobo eziri eri ndala nnyo. Tubatuuka ku extent gweba osobola okulanga ekivu n'omanya abanajja. Akibuzayo emyezi 3. Tomanya. Naye ate akalu kasobola okubawo ng'amanya agenda okuwangula. Kati awo bibiri byaki? Byanjawulo. Byanjawulo nnyo. By the way, olanga ekivulu kati gunya janze ekivulu kwa mwaka guwedde. Tamanyi oba banajja oba tebagenda kujja. Yes. Naye kati ovanga ku muntu Nyewanyeka wepe nose tugamba naye gundi oyo. Yes. Yayinza okuwangula. Kasi byonna strategies ziba gyaki? Zanjawulo. Yes. Sai is a good artist. Amanyi nnyo. Ate ali hambo. Kwazi ndi mumanyi. Emyaka mingi. Ubwo yagifukamiza ku ttaka. Kunoonye kiddako. Bana agiteeka wali. Kiraga wakuba bangaye twaje tuli Lugogo naye ng'enkwa kyeganyo otambula ku Fangone. Nga ekayirira. Abo tebalina kye bagamba Fangone.
tebalina just omuyimbi ekikufula amanyi music sikukola stand ezo ziggwako kwa mugenda chukwa publishing tuteku ugundi ku TikTok tuteku a week emu what next kwa invite zongera kujja buki zongera ku unfolding buli kanaku wabawo ekya unfolding ekipya kati enkyogera tugamba ki nga stand zo nozi mazeeyo aluka tukumanyira nga oyo bwatyo kubeera wakama wekubekanga noga nti sigenda sula mu ate yanosula mufumbiro olobodduse oba osuze waka kati byokutuuka ne bakumanyira kati era kankubuulizaawo ng'ogende ku yastan wadde ebigenda mu maaso wakati wa Chosen Becky ne by Dictator Amir wadde bifollowing nga kyazaako ne sister Chosen Becky n'abaako byatugamba naye kyakulembeza nje kinayiga mu interview yagamba ennyumba bw'aba Amir ayagala mukazi we azimbe ennyumba amukime kati omusajja weerote omukazi Mustafa kyotegeeza omusajja weerote omukazi fe batuwasa fe abakazi batuwasa ebito bikolanga Mustafa esita yonna tugwa mu ddulu y'abashuga mami abakazi abakulu abalina ssente guno omwaka tetugenda kukola nnyo bagala tukolerera bamami abaakola anti kyolina okukola olina omakinga sure mu bintu bibiri ofumbirwa omukazi wejjawo okusalirawooko bakujjako okusalawooko olwo kyasalawo ng'omuntu ate omukazi kasabe akusinga essente oba erinnya ate gwoba owedde kwati okutowa na justice yonna anti oli alina abafaani ate gwe toyina abamulwanira bwafe tuli tiimu Chosen Becky ate gwogenda kugamba ki tiimu Becky kati oli alina baye ngamba bwe mbanga nze mwami we nange mba ne bafaani baffe nga nze omwami bw'oyimirira ku muti tomera bikoola oli Becky mulala naawe oli muki kati assignment gye bamuwadde gy'abaakola genda azimba ennyumba simple poti tuziina by the way nyira abantu abasasula ettaka lyabwe naye tebongerako ssente naye nga baasasula yes era buli abulira wano nga basasula ssente ng'obezeza emyezi mukaaga toyongera kujjawo noona obusente bwo nye sente ojja sente Mustafa ate aba naakolaki Mustafa n'okaggawa Kampala tugenda mu kooti nabukozesa Kampala tebase Mustafa abantu batisema ssente era buli osasula ssente yo ng'owezezayo emyezi mukaaga toyongera kuyadde 10 jangu okime ssente zo nono obusente bwo ogenda oba obudigita bwomanyi anti tukola endagaano oba monthly basis ojja kuwayo mwezi miliyoni kati waliwo myezi mukaaga waba alagawa temuli communicating nga kwogera nabo nzija n'afuuka nzija sente zibula kyegambye sente zibula Mustafa anti katumuwe zino ena ate alinayo sente ze katumuwe zino asooka yeddaabulula atandikirawo bwali be yarwedde alidda n'agula ettaka yes tetugendera ku gulidiye kati myezi mukaaga tebajja nzisubirako Mustafa ng'osoma enamba yo ng'otunda ettaka ngisoma nze ntaba interview zo Mustafa nesubirako ng'ogamba mutaka nze nakyewunya mb'otunda n'ettaka wati nga nakyewunya nga sikiwulirako Mustafa mb'otunda ettaka ebyo serious Saimo nga tebagamba kakingamba nko Saimo akawala ate alina omutima ogw'ekkooyo tasobola nakyogera mulala omusajja oyo simu kyawe kana akawala ate kano kuwolaba kano kalimu omutima omuddugavu akawala ate ako gyako mukutu k'enviiri omwo tyakamanya omutima ogw'ekko bantu bajja bana ne ssente zaabwe so eyagula ku Mustafa ettaka nga wayise emyezi mukaaga toyongerako ssente jangu akuddize ziki ezasooka tuba tujja kuzirya Mustafa oli musajja mugabi kayingire nono obusente bwokola oddiza ne ssente anga sitova ku ndagaano temuteekawo mbu singa olemererwa tujja kuguza omulala aba tukuseko interest bweti anti bajja kusumbuwa bajjawo baleekaana ate nze neezira byakunja Samira guteekayo ssente zo kasita tukola nti monthly basis miliyoni emu yosobodde ntwala nanda yes kati weziwera emyezi mukati giri myezi mukaaga toyongerayo ssente that eba business kati bwengula ettaka Mustafa gwayinza ya miliyoni 10 nendayako ne miliyoni 5 kati mbatandika okuzimba kisinziira oba oyagala kuzimba ate tonnamalayo ezimba oba ozijjeewo Mustafa
ate takasima bina gagakola gakyeteka masitegeeza kyekyo nkigulira kuligira akunyenya bunyenya Mustafa nyizo banfunye milioni 10 naye nkwako milioni 5 kwabo mpulya abeera nga bagamba basulako afu otandika okuzimba kyoga Mustafa mbasukizibwa kuzimba nga asuddeko afu kozi fe tukirina muli nti ezizimba zogenda zijjawo nizo bagenda kwewola obanga nze afuna mu kibiina ng'afuna mu kibiina anti wewola omalayo poloti eno ebeere yiyo towala binajja mu maaso malayo poloti bw'obanga oŋŋa nti osasudde ku poloti kitundu ate ofunye ezizimba then we full ebintu wange mu ofiisi osobola byogereramu omufulume mga agenda yes genda kale ezizimba ozijjeewo kati olina ebintu bibiri tebinaggwa poloti enaggwayo n'ennyumba tewejje weyayo esigadde ku operate awo kati oba oliriddawo togenda kwewola nti tolina kyapa yadde endagala nti wewole sente ggwe ngenda kano mukisigaza ku aningizo tobaddeko bulijjo kati oba okula bwekuba kukula kono oba tulina wooli ebigere biba bibiri weebiti ennyumba tewedde ne pooti ekolaki kulemye okumalayo kati wooliriddawo nzo funa ekikazi kati Mustafa yagamba Mustafa yakufunira ekikazi nga kyakutegedde okigaana nze bankwana nze okubeera nange obeera mu geyeena sibeereka nange ekyoba omanyi ate mukazi wowe waka mugumu nnyo nga yakugumira Mustafa bino byogerera mu kamera Mustafa wano no byogerera mu kamera n'otukanga naye ngodde waka ne weewombeeka bwoti ate sebo ngujjula gutokota simanyiirwa naye waka oli muzibu nnyo soka sigaba budde ku muntu nga tolina kittako mukyala tomwa budde waka butono nnyo mama w'abaana bo anti manyi nti byonna byanoonya binyina okunoonya babeetaagayo akadde kali abakyala nobeera kawanyuzanyako n'abaana anti kati ate nze embeera gyendi musi abaavu omanyi omwavu gwasinga omukazi ogwo asinga okwagala batukubye abakazi baagala nnyo omukazi omusajja asasula enju era kyova aba okwana omukazi agande kabba wange asasulira enju era galiko ti bba wange andiisa abakazi baagala nnyo omusajja nga asasula ennyumba otulo tuveeko byonna asobola bikola n'aleeta naye okwebaka kuveeko tobalawo oba omukwana gande katonzija bba wange asasulira n'ennyumba yagaliko nti bba wange andiisa bakimanya okulya suwaddiiro ne ansasulira ennyumba era omusajja gwasinga okwagala asasula ennyumba ate nze nemba nina romantic amasimu nga kuba message mbweza Mr. Romantic Mr. Loverboy abakazi bw'oba osasula otulo omukazi omulina ennyumba esasulikika era wasasulira omukazi ennyumba era Mustafa nemba nkufunire ekikazi tosobola kika Mustafa yatugendeko Dubai Mustafa nakulukedde omukazi akutwala Dubai nze lwaki seetwala nti omwewalanga nnyo akamanyiiro ako Mustafa you still conservative Mustafa okyali mwene ebintu ezijjajja eyo emaanyi zemaanyi musajja weekolerere fe tulina maanyi gakola Mustafa kati oli munafu anti kati omubiri oli munafu ogenda kufiirwako kimu okwetegeerera bagenda kujjako okutegeerako Mustafa nze kabantegeere naye nga obulamu obulungi mbulimu anti then oba tolina future kate ono bwana nkyawa nga nfuna omukazi omulala omukulu how will you invest nga teweetegeerera nanti ngenda mubbako ssente tosobola ebyokulya babigula otuloosula bulungi kwagwe kyoba olina ekikuumidde wali kaboozi ate abakasobola bangi nanti mugamba mami kati mami mbenyagako mami yawo ka shopping mami fe tumamiza Mustafa gwe twanyi mamiza fe tumamiza mugamba mami kati mnaye mami ngenda kwano nti mami mbenyaga kumaliza nyumba ya mama kale kasita nkusanyusa wali mu buliri mami yekyayagala one you being loyal nga tomwendaako bashuke mami tebaagala bendako Mustafa tebaagala anti kumwavu kasate ganti yafunye omwavu gwasobola okufuga kati so afugula te sugar mami nga nina sente Mustafa of course ekyo lwa sugar mami kubanga sirina yo n'abagendayo nga balina Mustafa kati shalomu kati nga gwogenda sugar mami olina omutweko ayanza okunyonga nanga shalomu ebyo byokwasa kankulie kamera ati agenda tandika okufuga kati sengano yakuba amasimu nga 10 oliwa Mustafa emate mumale obigumira Mustafa kakumizeke nze sugar mami yampasaako nze bampasaako ko
Nokanye empisa. Empisa nenjo zengwe ne mamiza na mamizanga. Ne shuga mami ekyatwawula yanja kutugabane. Ngendo kera kumacha nga siri kutugabane. Ate nga nabadde naye. Ate ne kyala kibayina. Wegatta nnyo ate nga tafuna lubuto. Mwenye butafuna lubuto abakazi abakulu balwazi. Abantu banga ali kulwazi. Anti ate kati gwawerera ate gwakolera atakuzaalemu aba ategeera. Nga last bonye twali campus fena nganya gwolinga no mwana wange nali mu second year alinga. Ato dio omuntu gwogulire mmere ate omuzaalemu oba otegeera bulungi. Choka shuga mami asooka kunjagala ebyalaavu. Enyo so bagala go Mustafa 225 nze nemukura gyetuge ofuna mu sente ngulukira strategies. Mustafa oli mubuka mulungi oyambala bulungi ataka kyabakazi bagalanga mu atajja kati toseka ngoli serious. Kati wanzo bayi kikazi nga kiriyo kikwepikira kiri ekija nyawanyo kwenye hotel emityana obonsanga. Mwe mulirawo. Nze simanyirwa sifugwa mutwe gwange. Wenyina okuba. So ngati ate dda wano nti ategenda wano. Abamanyira munako. Ense Mustafa ekyo kikyamu. Mpozi nga agenda kunzimbirayo kalina. Abasobola. Senga oba omusanyusiza. Sigiraba nga babasanyusiza. Nga bakutudde baana migongo. Wantu ina abayimbi bangi amwe kibayisizaawo maanyi ga kiwato. Tegaba maanyi ga kiwato kuba mukisa. Kwaga maanyi ga kiwato gogamba bangi abagayina. Ngati bayiseewo. Just kuba chance yo. Kuba chance yo. Mpozi nga nti omuyimbi ayiseewo yagasinga mu Afirika. Kuba mukisa gwe. Ate Katonda bwe mu abaana afuna nawe agenda omuyisiza. Tosobola kumanyaawo. Okola kino n'okola kiri n'okola. Choka soka nsobita kagalia mbya kamera nyanga gawalire walala. Yes. Kuba ne bya kamera osoka mu machano mind onofuka boti. So kitandika. Manje ugenda kufuka wa amaanyi. Ne unako njya lutambula. Nona amuti ali calling yo. Banje abadde ku kamera. Ozateka video neziwanika. Zili wali page emberako nga wali kuli kansinga. Buli page jobaako. Gwabaako gwabayaka gwabe munyenye. Boza basayima abando zaabo. Kati ekiseera kyo. Kano mwako kujjo nabo kyalina amaanyi ago. Anti nkozesa mutwe. Odoga anti nimanyi mwako kujja oyinza okuwanga nakanyama nkutte. Mustafa ojoga. Choka ate onna abalaba ku kamera. Bo bakozesa tebakozesanga mutwe. Izali kati mu nsi nze Mustafa ndi omu. Osobola okweta yenna bw'omanyi ayogera. Naye ndi ntya? Oli omu. Kati onneepimamu ng'omanyi. Nze Mustafa ndi omu teri Mustafa mulala. Nze kanza aliwo. Bino byenkola bya magezi mazaali bisome. So gale tugana nakedde Kampala navudde mu nnimiro. Manyi nti kyenkola. Ostegere. So kusimula abantu ennamba y'essimu abaagala okugula ettaka. Mutunda byapa ndagaano. Teguli kimu. Bino endagaano lye lisookerwako kubanga abantu abatandika. Nenze ekyendagaano. Njagala ettaka n'ekyendagaano. Ate munna. Nizo basi na maanyi gakola ate sente nga zaaweddewo. Teyina kyeba. Nze ekyendagaano bannange. Liba ddungi. Nti ekyapa nakyo basobola okukubbiramu. Twali batabba. Abali ewakisa. Mboka eri awo. Bali ewakisa abasinga okubba ettaka bali ewakisa awo. Nti tewali we batabba. Shalom ekintu kyonna ekikutuukako. Katonda aba yakikuteekako. Katonda aba atwanya mugenda beera mwavu. N'atabaako kyakola. Ate akola ki? Ati alina bangi gw'okyakaabira ssente eriyo omulwadde. Lwate ensonga yonna faate. Todda ku minzaani. Ate yiye balayisi. Katonda bw'atyo bw'atambuza abantu. Tegete. Nanti sala bankubira nga basama mbayinza ntemula. Abuuza. Mwena y'ebbiri enyebbiri awo ne yatundira mu kilo. Okuba essimu ng'omanyi nti okuba mulamu. Kati gwena estate oba just estate weziri. Nene mwemu. Gwonna w'osiimye. Kisinziira na ku nsimbi yo. So kwangera eyo estate togisobola. Ate wano waliwo eriyo. Oyagala estate? So I don't recommend people to buy in estates.
eninganze sitaga munja samire nza don't kunjaga nyengula ku muntu kati wanga balabanya kati ngene ali atunda wantu ngatunda wantu we nicho nchagala nchagala nnyo kimansinga okwagala bwe waba ko nchayagala abantu asomere enyamba 752 3 kinana mu mwenda nkaga mu 0752 34 8967. So bye tubadde ne Mustafa ano mpola nga tunyumyamu onye watujja babadde mamumbuza mune yachadi Mustafa shala mutwagala Mustafa tubadde ne jaba tumuchaza mpola nga tunyumyamu nga tuwayamu wano ne wali obagaye babere bagumu babereko ebya muchazanga nga tumbulirwa mukaaga nga tumuleeta nga tuwayuko ku bintu baddewo mu week nga summarizinga mbadde kutusibwako Victoria University, the university for you eri Jinja Road yawo wagala okusoma matching tech gende wandise genda maaso tudda mu senior 6 awalo ka certificate kokola ka UNEB oba ka ministry notaddamu ate bakuwa career guide bagamba course jagala okukola yeno neronde eno egenda okuyisaawo genda Victoria University we wandise obenga osoma mwasomesa abanya we ekintu kyamwe ekyenjawulo munnanga ate ku mulundi guno toga tasula application fees just tuition yekka wagala okukola education obenga osoma na Victoria University, the university for you nyankujukiza Solange women syrup abakyala abalumizi wanga muri nakuza phase za kasanvu abamu genda ku machupa mwisi wa binyo genda mu supermarket ya mu shop zonna mu Uganda nawe ali eweru wonna ntuye banna Uganda ogule Solange women syrup yakasibwa National Drug Authority bakebera ebyeddagala mu Uganda ne UNBS etongole ky'omutindo kwesa Solange nakati kanyusu kasanvu kanana sinzira wabo kasanze kwesa Solange women syrup kulobulamu obulungi n'abajja kutashawo mwese service doli abasajja mumanya akafe 0705 27 1973 musibe bulungi mweraba abasajja kabaka